tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi wa Lugonvu's Show. Weebalire ddala, tetulina bigambo bisukkawo okwebaza naye singa tubadde ne vocabulary ennungi okusinga kaawo gye twalibadde tukozesa. Yenze Simon Rock, mbeera ne musawo Aida Nassolo owa Wandegeya Imaging Center. Bw'otulaba omanya nti obulamu buteredde, tuzze na nsonga za byabulamu, ekimbe ekitutawaanya ffe nga tumuloopera, yatugamba kaadi z'okuyitibwa ku mbaga n'okusanyuka tetuzireeta, tusinge kuleeta bizibu, mbuye calling ye bwebanga calling yo bizibu by'abantu. It is okay. How are you doing? Atulabanga tuli mu ggwanga Uganda, tukusaamu nnyo ekitiibwa abaana abali e Dubai, abali America, abali London, South Africa, all over the world, nga mwava mu kibuga Kampala nenga mutufisiza akadde okumanya ebifeeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abazadde ba Hillview mukulikeeyo nnyo, mukulikireeyo ddala. It was massive. Mwebale nnyo abasomesa, mwebale administration, kyali kirungi nnyo. Tubiraba musawuli utya weyagala katonda buli obulamu abakuwadde bugagga. Obulamu bwe bugagga. Mwana yali ku TikTok okwo n'aganidde mukomo tukudaalira bannange. Bugagga kinga ate oli mulamu n'obulwa ekyokulya. Anti kati obo kikujjukiza nti akuwadde obulamu osobola oteekamu amaanyi osobola okufuna ekyokulya because omwadde tasobola kukola. Ate n'oba mulwadde ng'olina ssente osobola okuggweerako mu ddwaliro. Abantu basiima nnyo show ey'omugongo oguluma abasajja, yaga nti awookutte era reaction yali amaanyi. Nga tetunnasimbula waliwo obubuuzo wano bulinga busatu buna, mbadde nsaba obujjewo kubanga bijja ku mountinga bibe bingi. Ekibuuzo ekisooka munzikirize n'amannya ku luno ng'atuukirize. Principles z'ekisawo bano bebasirikira amannya, nze ndi munnamawulire, nze sisirika. Ono ye Judith Nakiwala kusaasira agambye nti ekibuuzo kyange kigenda eri musawo ng'abuuza nti kiki ekireeta omukyala okuba ng'alumwa nnyo mu ndera ng'ali lubuto okuva nga lwa myezi 3 okutuuka ku myezi 5 luba terunnatera. Ekyokubiri kivudde eri Hope Faith agamba nti abaffe gw'omugongo oguluma abakazi kubanga ogw'abasajja twakitegeera, gw'oguluma abakazi guva kuki kubanga omwana ono Hope alabika nga omugongo kye gumukola ayagala kumanya oguluma abakyala gwo guva kuki. Ekibuuzo ekyokusatu kivuddewo omwana omunyankole atukwase ng'abuuza nti thanks musawo, naga nenze nina ekirwadde bambi omusulo guntawaanya ebisiba sikyabiwulira, naga nti kiva kuki okubanga sisiba musulo, naga nti bwe gujja bwe guti nina okubanga nfukirawo asinzidde Dubai, naga naye bw'akomawo bw'ati nga tannaba kulaba maama we agenda kusooka kunoonya musawo Aida Nassolo mwogere ku nsonga z'obulamu bwe. Nakazibwe gwosembayo agati musawo webala okutuweereza. Ekibuuzo kya nakazibwe kiri kitya omwana ow'ennyonyi abuuza nti kiva kuki okubanga buli budde ayiika amazzi. Nakazibwe ayiika amazzi ate nga tegawunya, naga kyekyo kiba kirwadde ki buli ddakiika nga 10 nakazibwe akyusa nnika amazzi ago tegalina kasimero naaka ate nekisinga okumweraliikiriza amaze emyaka egi akuna gundi talaba ka muntamu akuna kiboko apuna sex. Kati agamba nti oba tanka zijjudde etanka ziyinza okuba nga zijjudde waggulu ne wansi. Manyi batugamba nti Katonda yakola wansi waliyo ennyanja ereeta amazzi, waggulu waliyo ebire bireeta amazzi. Kati omwana nakazibwe abuuza is it action packed butasumululako. Ako ebibuuzo bingi ate nga womanyi njagala nnyo okunnyonnyola omuntu. Ekyasoose yagambye kiri nti kiba ku ky'omukyalo okubanga alumwa mu lower abdomen ku lubuto olw'emyezi 5 and below. Low abdominal pain. Bw'oba oli pregnant toyina kulumwa, toyina kufuna pain, yes, ng'oli lubuto. Kati wagamba myezi 3 n'obeera ng'olumizibwa mu ndira n'ozikwatamu obubiri zikuluma. Myezi 3 olubuto luba lukyali luto, you're not supposed to get any pain. Pain eyinza okujja later mu stage ezingwa olubuto lugenze lukula. Magumba ate ngalinga agazitowereddwa, but with the 3 months, 1. Oba tolina kyowulira.
ajja tubuulira ayinza okuba badde afunanga infections kati ng'ebiseera ebisinga balina kye tuyita cystitis in pregnancy akabago kano ne kalwala era osanga omukyala w'olubuto ng'abeera afukafuka nga kuli okufuka kwava ku lubuto but it is a problem with the bladder. One asobola okuba ne PID in pregnancy, pelvic inflammatory disease in pregnancy. Jukira oba pregnant osigala weegatta. Bw'osigala nga weegatta ono omukulu asobola okuba nga era akyasombola bwakuteekamu. Jukira twagamba era weegatta n'akuteekamu bw'obuwuka buleetawo inflammation in the reproductive system. Okomadde okwegatta ng'oli lubuto ng'ogenda kuzaala. Twale eri toba mutemu ne leero osobola okwegatta enkya n'ogenda n'ozaala. Ate pregnancy era enyuma nnyo paka last oba buli lunaku omwana ye kasita mutandika omwana nga addeera gabano kambale. Sooka oleke kiŋŋambeko baatugamba mbwegatta n'omukyala ali lubuto nga si gwe nannyini lubuto mbwakaana tekavaawo. Lwaki tekavaawo kasigala kakakanu bwakaana atali dadi waako tekavaawo tekakukkiriza kuyingira munaye ku dadi kamuwulira eri nga ajja nga kadduka eno waggulu. Omwana oluwulira nti kati mwe mutandise nga addeera gabano kambaleke nga muzannya mizannyo gyammwe omwana abeera erimu talina effect gyafuna nga bakakwasa ensonyi kasemo kanyawo. Okay, so yes, talina kulumwa kwonna, tolina kufuna pain. Wulula pain ng'esusse kwegamba nga owulira a little uncomfortable, first go and do a check-up. So kukebere because okukebera kujja kugamba omwana ono alabika ali heavy. Weight alina nnene nnyo ku magumba, that's why you feeling. Oba ali munsiki. Naye ono yojja musanga ng'era alumizibwa n'omugongo mu pregnancy. Okay. Yo talina kulumizibwa obubonero obusobola okulaga nti you might have a problem. Tudduke kubanga sikwe kusomesa kwa leero. Hope Faith abuuza nti gw'omugongo gw'abakyala guva kuki ogw'abaami ogusomesa. Yes, omugongo gw'abakyala bingi nnyo ebiguleeta era omuli pelvic inflammatory diseases, endwadde zino ezikwata mu ndira, twagamba mulimu cervicitis, tugamba mulimu arthritis, nti endwadde zonna zonna eziyingira ne zitandika okulya enseke, ne zirya amagi, ne zirya nabaana, nabaana eno bwezimba bweti enyigiriza ebinywa ebikwata omugongo. Era mu bakyala ebiseera ebisinga wajja nagamba omugongo gunnuma ng'ogunnumidde n'ebbanga tosooka kola x-ray. Osooka ne weetoola the whole reproductive system. N'omanya bladder si ndwadde, n'omanya the uterus and the endometrium, are they fine? N'okebera talina bizimba, ovarian cysts. Okay. Tugambe eno ewabeera amagi. Bino ebizimba bino ebijja ne bizimba in the ovaries, tubo ovarian masses, zisobola okuba nga zizimbisa ovary. Buli ovary bwezimba tugambe ekizimba eno ovary. Ekizimba ekijja nekizimba nekikola bwe kiti. Wano wonna displacing the pelvic floor muscles. Kubanga wano tewabeera weereere. Wabeera weebinywa. Ebyo ebinywa ate bikwata kuki? Ku mugongo. So ogenda okwekanga alinamu ekizimba, immediately ojjanjabira ekizimba ekyo ogenda okulaba ate ng'akoze eki? Mu bufunze ebireeta okulumwa mu baami ne mu bakyala. Ate abaami byabo byanjawulo, twagamba prostate, twayogera ku different diseases, n'abakyala era byanjawulo. Tugamba ezo tubo ovarian masses, ebizimba ebikwata mu magi n'enseke, the tubo z'enseke, ovarian, this is the ovary. Bireetawo back pain. Endwadde fibroids, ebizimba nabaana eno buli wenajjanga egenda ezimba multiple fibroids, era still pelvic floor muscles zijja beera zitawaanyizibwa okakkanira olumiziddwa ki omugongo. Okay, ekibuuzo ekyokuna mu speed omusulo okubeera nga tosobola kusiba musulo ono omwana kimutawaanya nga tosobola siba musulo. Omukyala okubeera nga tosiba musulo is a medical term kyetuyita same as nga tosobola siba musulo, the ability tukiyita urine incontinence. Wasoma mwanange ndabye ba obibo abekalisizo. Ekalisizo abaana abo. Abaana bekalisizo. Mbwera wabeeranga mu bitabo mwana gwe. Je twadojingiranga preps nga kufiirawo bufizi. Ate nakugamba era omwami yabadde akikugamba. Nakola physics ku A-level, nakola chemistry ku A-level, nakola biology, ne stroking up pure math. Nga tolina mbubudde bwaba obbi wadde. Kati nga obbi sinawe kunyiga already nabeeranga n'omugugu gwange already ate bino ebintu oba oyagala obitegeera you have to give them time.
olaba ng'osomesa urinary incontinence, it is just a matter of understanding the system. Okay. Notegera system ekola etya era bizibu ki babirumbaganya system. Omwana ono kye kimuviirako okubanga omusulo tagusiba. Aha, kye tuyita urinary incontinence is failure okusobola okulemererwa okuwandi ngoguwaguze. Urinary incontinence comes with urinary urgency. Urinary urgency kwe kubanga we gukuluma oyagala gufuka. There is that urgent need to urinate. Nebubera butini bwe buti. Nebubera butini bwe buti. Obwo buzibu mu bakyala. Ebizibu ebiseera ebisinga buviira ddala ku. This is the urinary tract system. This is the bladder. Kati ebiseera ebisinga blood eno jukira gutuuka wano kuba tegwagala kubeerawo kuba gwagala kuyita obuyisi. Kikiba nnyo ne bakyala bamaze okuzaala. The sphincter muscles ezikutte bladder zinafuwa. One. Nibeera ng'ebinya bino ebikutta akawagu ebisobola ebikawaniridde biba binafu. It is just sphincter muscles nga zaata naddala mu bakyala abazaalako atazaalangako ye abaana obulwadde buno obukwata akawagu. There's what we call interstitial cystitis. Olida interstitial. Ayo yagambu yanyi. Kulikanga nanga alaba film. Chronic inflammation of the bladder. Bladder yennyini bladder buli webeera ng'erwadde eruzinga amaanyi agawanirire ki omusulo. Akawago kaba naddala ebiseera ebisinga kano ka wall kano bwe kagenda nga kazimba bladder erina okubeera bweti ogisanga eri bweti. Space munda. Kati ogenda okulaba nga this wall is thickened over 8 mm kyokka nga nnome erina okubeera 2 mm. Ogenda okulaba nga this space is reducing. Obusulo bwonna obugwamu oyagala bufulumya. You might find that urinary incontinence nenga n'obuyuri ne bubeera buki butono ate nga gattako nga bulina painful. Okay. Nga n'okuluma bukola ki buluma. Kijjanjabibwa. Treatment depends on the diagnosis. Obujjanjabi businziira ku kiki ekyakola ki ekyakireeta. Nga bwe kugambye there is also what we call overactive bladder. Overactive bladder tugiyita OAB. OAB nga bladder yeyiyo eri active nnyo lubanga obukigenda mu kyona kiba kyagala kufuluma. So we shall manage according to what has caused the urinary incontinence. Okay, tuveewo akasembayo. Omwana ono bambi amazzi gamuyitamu bebi bambi ali awo myaka 5 akuna something kati yeraliikiridde. But to a woman it has no problem. You don't get any damage on the system. Ataka damage. Kati amazzi agamuyitamu gavaawo. Amazzi agamuyitamu alina bulwadde bwe twagamba tegawunya musawo. Naye gaba tegawunya. Increase the amounts of the vaginal discharge. Ngolaba nnyingi nnyo nika ebeera wet aga amazzi agangi naye gaba tegawunya. It is a sign that there is an imbalance in the bacteria ezibeera mu vagina. Yes, sigamba omusajja wano wogambye ati njagala gajja ogajjawa. Ono yene balaba bulabi kati nga bwatulaba bwati gamuyitamu jidabo kisobekibuuzo. No, agambye nti alina ekizibu tamanyi oba bulwadde agambye nti avaamu amazzi bambi ate nga tegawunya. Agambye nti mwasuze mutya mwebale kutuweereza ekibuuzo kiva ku kyokubanga buli kadde oyiika amazzi ate nga tegawunya. Kirwadde kyekyo nze buli dakiika 10 mpalirizibwa okukyusa nnika kyokka ate ekisinga okumweraliikiriza emyaka 5 no sex. It is okay. It is okay for a woman. Could it be the cause? No, it is not the cause. But oversecretion of the vaginal mucus is as a result of the imbalance in the vaginal pH. Okunywa ennyo akaseera tekireeta buzibu obwo. Aiza ko mwana no wakitiri bita. Nganyede gundi bazita oba ots bazita. Nganywa nnyo ebintu ebyo bambi. Ekitiko. A normal woman should have a vaginal discharge. Omukyala alina okubanga alina amazzi gavaayo. However, if there is a too much ngamangi nnyo that increased the discharge, that shows there is a problem. Olina okubaga naga bulijjo nga nawe okebera ku nnika, there is a discharge somewhere. Jukira amazzi gano gakyuka according to the menstrual cycle nga bwe twagamba.
baba bakava period amazzi govaamu gabeeranga Colgate nga kabeeranga Delident wala Delident wafaanana ne texture Delident amazzi we gabeera period gabeera nnomo bw'oba ogenda mu nnaku zino ez'okufuniramu olubuto omukyala wabeera ku heat ezo ovulation days amazzi gakyukira ddala vagina nebeera wet full time olw'okuba ekuleetera obwagazi osobole okuyita ono omuntu spam zijje zikwase eggi awo omutukwatira okitegedde naffe tubadduka awo awo ate obudduka olaga omwakyala abanaamanya bange enteesa ze so if olabanga kisusse omukyala ono si mulwadde asobola okuba nga mulwadde oba nga si mulwadde nga wetugamba if they are too much nga discharge alaba nga nnyingi nnyo ate nga amaze emyaka 5 ayinza okuba nga myaka 5 ng'olowooza naye sayinga ono kimanyi fe abakyala kyangu nnyo okubeerawo nga tolowoozaako omusajja kubanga wogendera okukola myaka 5 oba olina ebizibu byo omusajja osi yakusuula nawe n'akulekera abaana abnormality ng'ogijjawa abnormality omusajja ate omulowoozaako nnyo ng'omulina bw'oba ng'olina omusajja ogugambo gw'oyagala but if you don't have nga n'emmeeme yafa you can easily senange emyaka ndi mu 10 welcome to the show bassebo ne bannyabo bibadde bibuuzo byammwe ebitandikiddwako ate nga waliwo ambuuziza wano ekyange kye mbadde njagala okubuuza ng'obuuza nze kibuuzo kibadde manyi ng'obuuza nze nti nga byakisawo poza ekisawo naye kati ebbanga etusomesezza poza ebyekisawo ekiganda ono abuuzizza nze nnumizibwa nnyo mu lubuto naye mu lubuto waggulu naye temukyogerangako buzibu musawo nenzo okisoogereko naye toyogerangako ku kiki ekireetera omuntu okuba nga talumizibwa mu ndira naye ng'alumizibwa waggulu w'olubuto eyo neesaana kuba topic namba kubanga nange kennyini nina ekintu ekyo oba owulyanga emmeeme owulira okuzitoowererwa waggulu wano owulira pain the upper abdomen naye kamuddemuko yabuuzizza n'obulumi yes the upper abdomen tulina lower abdomen ne upper abdomen tujabulamu emirundi ena naye kati tugeere ku ya upper abdomen on this side of the right we have the liver kyekibumba down the liver we have the right kidney ensigo yes this is what we call the epigastric region epigastric region yeno region eno epigastric region yes wewali stomach epigastric region emmere wegirya bw'olya emmere it goes to the mouth from the mouth it goes to the esophagus from the esophagus it goes to the stomach from the stomach and it moves directly to the duodenum from the duodenum to the small intestine from small intestine large intestine to the rectum gy'ofulumira eba ekyali mmere nako nno gyannema okutegeera omuntu n'olya emmere yo ng'ewunya akawoowo n'olya emmere ng'ewooma ebifuluma mu mmere gy'olidde nga birala what is in between here kiki ekiri wakati awo fe abakebeera we enjoy system ogirabe nga bwengikukubidde how it moves wowe okebera you enjoy the beauty katonda kye yakola okucreatinga systems zino basically tubadde mu digestive system ey'emmere naye sigisomesangako kyovuga musajja abuuziza musawo osomesezza ebintu bingi njagadde tugifunire olunaku namba abantu bategeere emmere gye balya kiki balya ne kiki batalina kulya next time how we balance this food next time ndowooza tujijogerako nnyo ettooke ne bagamba ettooke si ddungi ku basajja mbeera ekintawaanya ekimbo gyabonya mu nsi kulya nnyo ttooke omwami wange ngaaliri ate nga musajja mulungi okakasa mwemwogerako n'akamwenyumwenyu kajja n'abayaayo wano weebali bajja mukubba bajja mubba tosobola mubba tosobola muzibako kiki ekirumisa waggulu w'olubuto this is the anatomy of the upper abdomen wano mu left tulinayo spleen tulinayo ne left kidney apa waggulu kati omuntu akugamba nti nze pain ejja muno because you can have pain in the right upper quadrant ng'ofuna pain mu right waggulu wano ebizibu bibeera ku kibumba the liver yes oba kati pain bwevaako nekiirako wano eyo kidney
kugwadyo diseases of the kidney na era tusana topic tuzogereko diseases is affecting a liver is affecting other kidney nezileta pain but the epigastric region eno emmere oluva wano esibira wano muki mu the gastric region bwetula mu stomach ebiseera ebisinga era yajja kugamba pain ejja wano olusemala okulya ngampulira burning ogenda okulaba nga there is an inflammation of the stomach what we call gastritis. Jiro komyao byetaaga okunnyonnyola nga bigenda wala nga ne tugezeza ko ntidde n'okutya bwogera ku system ezo mpulira nga neraliikirira ngubirako ezimu ku bintu ate this is the commonest thing etawaanya abantu so nyagadde just tuddemu ekibuzo bantu banyiga nga tetubazze mu bibuuzo byabwe naye it was just by the way tutandike ku kyo tulina eddakiika ziringa 15 zokka 15 minutes tumaze obudde mu bibuuzo saba tuzikozese bulungi tutambula ne bannaffe aba Wandegeya Imaging Center era nga Wandegeya Imaging Center bakubuka nnyo mu nkola ya scan bakebera mu nkola ya TV lwe lulimi lwa bannange ab'Channa Mukaaka waliwo ne ba Obbi ab'Ekalububbu ne ba Ojjina balabyeko mwebale nnyo abaana b'ekibulala mwebale kubeerako musawo olunaku olwaleero n'atulaba twagala twogere ku kuwunya okuva mu bitundu ebyekyama naddala mu bakyala smell eva mu vagina oli n'anaaba si lwa bukyafu abakyala abo mbawanye ekitiibwa banaaba musawo munaaba a man can go 5 days 6 days a week nga tolabye ku kye bayita baafu mwami wani oyo it is okay si wuwo oli kutayogera we but a man can go without wali buziza nze abakebera kitegeera naye how comes and what causes that smell mu bakyala omukyala anaaba ku makya na sawa nnyana anaaba bugenda okutuuka olwo ne bw'aba yakava mu kinaabiro naawunya n'abaami gye bali abawunya abalina penile discharge sibasanganga alina penile discharge ng'omwami afubutukamu discharge nga masira ku masira nga munene nga nguki nga boxer yafuuka nga nnika ever wait sho ya dakiika 15 tugikomya nosanga nika oba panti nga yakwata ekikati somewhere soko gende ku mukyalo muzze wali omwami najja mu boxer nengo mugambo limu period kikinga totubye ngo tusira awo ng'ekivundu it is true nti nakugamba guli omulimu ogwange era oyambula ngozo jja kutya nene simayiringa kyate kono discharge evaamu waliyo betulwalanga bya season noga no season yabavaamu masira season yabavaamu mvunyu yes so even men have that abnormal discharge in most cases omuntu atandise okulwala obulwadde tubita balanitis inflammation of the penis the glands of the penis kati penis eyo eribwa obuwuka etandika okukola amasira ebibwa amabwa gonna gonna ebba werirwawo neyitafiibwako likola amasira so genda okulanga penis bw'ogikwata mu bwete efulumya amazzi abaami bavaamu discharge wayuddeko omuntu agamba wemala ogenda mu tooyi folongoko ngenda okulaba nga spams zinvaamu teziba spams lwaki spams kubamu maze kupama spams zirina kuvaamu ng'okoze eki so ofuuse modulator naleese kibuuzo kirala but that one is called retrograde ejaculation bulwadde omwami bwalina okukolako mangu kubanga busobola okulemesa tujja kujja ku ekyo maama omulundi omulala songa z'abaami zaawula ennyo ku bintu byammwe ebyabakyala nagambye maazi nalebegadde okusomera maaso awo ngenda kuddayo nsome topic enaddako tunayogera ku discharge y'abasajja leero tubeere ku bakyala abakyala mususse okutuwunyira omukyala n'agenda mu kinaabira it kills our appetite guys yes noga nti oba ki ate teriyo vagina etawunya vagina ina okubanga evaamu akasu era akasu ate Katonda yakakola kalina n'okusikiriza gwe omwami golooza waki muteekayo gundi bwezi sooka oleke kyekino abaganda kye bagamba nti akawunyawunya ke katwala ettooke baali bategeezaako ako kalina okubanga gyekali lwakuba kana akasu twakyogerako kalina obba nga tekeesittaza okitegeera akasu akava mu vagina nga tutudde wano nabuga ntudde n'omukyala tulina omukyala Aida Nassolo naye mulimu ogamba bavadde wano okitegeera nga nakolamu bwati
emmeme owuliranga emmeme ikoze eki omukyala asoosootoola oluwombo olugamba oba luno balufumba mwaka ki oluwombo luzibu nnyo kati obuzibu the vagina itself Katonda bwe yali agiwunda yagiteekamu ekivundo kyayo kanji kubeeranga bweri it is over 11 centimeters long obuwanvu bwayo wowe maama ate it is elastic the vagina eyina n'ebiro tubiyita rug twogera ku vagina mutusasire tulinayo ekigambo kya Luganda tekati vagina kiti tewaliyo kigambo kya Luganda vagina kiti yo kuva we bagitonda ye vagina mu Luzungu teriyo kya Luganda teriyo kigambo kya Luganda vagina teriyo kya Luganda. Yes, it is a very wonderful place Katonda agidesigning nga agidesigninze agiba designingidde mu abaami kutolabanga structure yayo efaanagana n'enkula y'omusajja olaba njagala nagirabirako wano mu bifaananyi kitegeeza yatondebwa nga erina ku receiving ki penis ne penis tekiri era penis wesembera bweti vagina etandika okukola ki okugiwulira nti kati waliyo ekigenda okukola ki waliyo ekigenda okujja netandika okugula so Katonda bwe yali agikola oli mu topic kati ndi mukusomesa bwe yali agikola yagiwa obuwuka the normal bacteria buli nomo tewina mutawaana tugende maaso eziyitibwa the lactobacillus buno obuwuka buli nomo bwe yaziwa bugiyambako okugikuuma obuwuka bukolera mu balance waliyo n'obulala yes tuyita gardenera bugadena obwe bulongoose ennimiro bugadenera n'obuwuka mwebuli bungi obwateekebwawo there are very many bacteria eziriwo naye these bacteria must keep in balance zirina okukolagana nga zonna zikolagana tewali nnyingi tewali ntono bugadenera yes nawo bulina okuba nga ne lactobacillus they are balancing waddeko the simple examples ezisinga obeera common muki mu vagina eyo ate Katonda buli kintu kyeyatonda nga wabeerawo oluzizi waliwo these bacteria ezikuumawo kyova ne mu lubuto tulinamu E. coli eyambako okuuma the gastrointestinal system era ne mu luzzi olw'omukyalo lubeeramu ensonzi mubamu obusiriŋŋanyi mubamu obuwukawuka kati Katonda ye bw'ato bwe yagezwa wabeera otuzi wabawo obuwuka kati so omukyala agenda kufuna ekisu the smell singa olwa imbalance singa gardenella eno enabeera increased yes bwebera increased nesinga the lactobacillus negenda kulemererwa omukyala agenda okugenda mu rotten smell ekivundu abeere nga alinga avunze era omukyala agenda okugenda mu rotten smell eno agenda kuba n'obulwadde bwe tuyita bacterial vaginosis teyebase na mwami naye ng'awunya teyebase na mwami yenna ayinza n'okugamba ndi vagina naye mannange ekiso bw'atuuka wano naye yennyini awulira nga ruumu ekutte vumbe yes osobola okwewulira oba munno agenda okugula bw'ati ekkuba agende n'agaana naye ate akakasuka amala amaanyi g'ekisajja oluusi twekakakana akasooka n'ogamba kamale gali akasooka kaako sikakulekera mulo akasooka naye ssebo omusajja angambako yali nga ajjanjabiddwa bulungi ateredde bulungi yereeze agenda otuuka naye ng'omwana agira bwati n'agamba naye onowulira emmeme ekyankalana naye n'agezaako ng'abasajja omanyi batagwayo n'agezaako nagamba kasibe omumwa kasibere nyindo kasibere owuwa nenyindo gisibe batuwaliza n'okukyusa style nomugaa kyuka tunuleeri kyuka tunuleeri naye olwokuba omusajja tapowa gamba ati sigenda viiramu awo keŋŋenze nako kegenda okgenda nako n'agamba tukyali mukujjanya ate mukusomesa tegeera kati baba mbajja tubuulira bamu bakimanyi bulungi nti
okyaza omwana ng'oli mu nyumba zaffe zino ez'ennansana tekuli kamooli bulungi n'akadirisa tekeggula n'owulira nga lumu ekutamye n'omwana n'afuluma n'agenda n'asiibula neno ng'akadirisa oyagala kamenya osobola okufuna ki ku fresh air. Olina mukwano gwali emasaka eyo Elias yamuŋŋamba bwe tuba tusomesa biri ebiri serious afuna emirimu egy'okukola kasawuli olwali nga luzze. Serious business. Bacterial vaginosis is when there is an imbalance in the normal bacteria of the vagina. So when there is an imbalance, pH, environment eno, ekinokuma environment eno kiba kitabankanye. Kintu twagala kikiliaringa kubanga omwami asobola ga mukyala walabika yayenze. Wherever there is bacterial vaginosis, discharge adde ino kubeera white ojagenda ogyetegereza ngeri grayish discharge wangi ngerimu lwa grey luyiza kuvaawa grey pamenga ku kamera tulabe ku kale eyo aha kakati kale eyo si grey oba wano wali close wano wali white wano wali white naye grey semanche grey mukitegedde grey bagitegedde bulungi kale ya grayish discharge ngolaba eri yavako of white white nevaako nerumba negenda nga wowantu walinga ate wavunze tenagenda mu black and white eri wakati awo. So a great discharge. So bacterial vaginosis eno bichi ebireetera okubanga omuntu afuna that imbalance in the pH. Omukyala nafuna imbalance in the normal bacteria. Kubeeranga you overusing antibiotics. Nga mwejjanjaba overuse of antibiotics. N'omira eddagala ngo fighting infection. Eddagala lino ne lijja ne litta the normal what? The normal bacteria. But with antibiotics, you must be very careful. You must give the necessary antibiotics depending on that disease. Kati abaana bakuno buli walabanga afunye ka infection ngadduka amira fragile ngadduka ngamira cipro ngadduka ngamira doxycyclines neza green kumbe you're disorganizing wozimire nnyo overuse zigenda kuonona the normal floras zigenda kujjawo eziri nomo olwana otawulwa infection paka lwoliko watowonya infection nkuwulidde okitegeera. So twagala tutegeera ebintu kibe tukola by mistake ebiyinza okwetawo bacterial vaginosis nga si kwegatta omanyi okwegatta abawayiza nnyo omusajja yabundetera omusajja yandetedde ekirwadde okwegatta okwo nze nkulabanga eddagala iza n'okuwonya okuwunya but yeah wontekamu spams nebifuluma ebibadde biwunya nga bifuluma gwovaayo omwami yaŋŋamba nze nagendako mu mukyala ngenda okuyingira bwenti okuvaayo ng'emmere yonna yonna ekutte ku mutaka mutaka yenna nzijjako bimmere bwensuuleeri ebbumba nno oba osiiwuuse naye ng'ekimere kikuttugire ekimere kyokka ekimere kya yero kyokka kirimu n'olwa gure naga naye no gye ŋŋenze eno kati noteebereza waayita ennaku ezi mutaka nga atandika okuzimba mutaka nga atandika okusiiba era nze awo omwami enamba yagiyingiza mu blacklist nsaasira n'abaliira mu nzikiza kuba ebimere oba tonnabiraba n'oteekayokko olulimi naye nga kyekikuliisiza mu nzikiza baana baliira abedda baliranga mu nzikiza kubanga bwalinga butadde obwo kati ng'oyinza okgenda mu geemu nekakoleza amasuuka kataala nekagwa nekatadde obaako nekakwata omuliro nawe oli wadda otadde oba ogimanyi twakwira ku ttala ya mukono fenno tadde oba atlist naye twakwira ku ttala ya mukono n'ekirawuli abagagga efe twalinga batadde oba kalyako okuyomu amafuta kati balirira ate edda ebitanda byedda biwali obimanyi nga byalinga byankoba byalinga byankoba kati ng'oyinza okutwala gwenyini gwasamba tadde oba eyo tegeera kati ng'ogenda ova nemulembe tekako switch so yaleero mutusaasire bwetyo bweri be very vigilant mugigumire ate nze ngamba abaami abamanyi nagamba teri bantu benkolako bulungi nga baami abakyala mbakolako naye abaami mbagala nnyo omwami tunyuma naye nange singa nali dokita saalijjanjabye musajja n'oku wagenjabye bakyala bokka kati ogamba nze lwaki nzanjaba baami nenzanjaba baami n'abakyala ebyo byogwoba obimanyi kati ebikunyumira birina kuba opposite but njagala nnyo okubeera wenagenda mu A-level class yaffe twalimu abawala babiri nempulira nga wendi gwe nina okubeera
ono omusajja ono maaso twalimu wala babiri mu class ya fair science singa tobadde mufumu naye musawo olabika nawe ina imbalance kubami wobeera nabo bayida abasajja it is interaction yaabwe nungi okusinga y'abakyala so kati oba nkugamba badde mbagamba abaami mukono gyange bw'oba ogende wantu eno so kugambe musawo aida yatugamba ka bacterial vaginosis kano tekalumye you can do a good diagnosis yourself ogenda okulaba nga simere ereese simere bwereeta ogenda okuyingizayo nga discharge olugira ng'ogamba bankubidde essimu so kopakulula ebintu ebyo male nzija kamaliza amadde naye maliriza mpaka eddakiika 2 tugenda bba tusisinkanye nga appointment ogisaza ng'oleka omwana wa muno ng'ataddewo kubanga ogenda gende wantu awo omalirize nga ssente zotadde mu ddwaliro wejjusa olunaku lwakugirizaayo kati gwe abamanyi bulwala osooka n'omugamba enda kuwaayo ssente ogende ku kacheck-up okoleki kyabika olinamu ka bacterial vaginosis tekyogerekeka osobola if someone is your friend banga obeera omuyambye abakyala babeerawo nagamba olaba nange mpulira ekisoolo bambi oli omukazi oyo ayinza n'okugenda ku ndagu n'akuloga ng'omugamba ekintu ekyo oba omutyobodde wakiri osirika ate waki osirika omutaa nze sisobola lala kintu ku mwami wange ne simugamba kade ereze ndi musawo naye kati atulaba naye afuuka musawo you can do a self check ensonga lwaki tusomesa ebintu bino tetusomesa only balwadde naye we sensitize people okumanya ekituufu kubanga eno gy'ogenda yagalagaana naawe ogenda sibira mu ddwaliro ote ogenda mu ddwaliro ki ekigwa mu nsawo yo it is your money yes so tulina trichomoniasis Trichomoniasis, yes, Trichomoniasis vaginalis. This is a parasite. You know, it is a sexually transmitted. Area kuli. Aha. Buno buka bo buyingira into the vagina. Nabo bwonona the system of the vagina. Eventually, ng'omukyala atandika okufuna greenish, yellow discharge. Katoyinza kubeera na greenish yellow discharge n'otawunya mu lulimi olwangu olwa juice ng'ovaamu cocktail ka green otabuddemu ne ka yellow kati ate ono ye yagenda okuba nga awunya ng'awunya nga fish komaawo tesobola komaawo omuntu nga yawunya ng'ekyennyanja tomumuwulirangako twamwogerako but lwakuba it has been a common thing bagala tuzispecifying ng'omukyala eri smell eva it is a sweet smell akakawoofu ketuyita akawowo kaayo ate bw'oba ogenda mu nnaku ez'okufunamu olubuto kakyuka neka omanyi bintu bingi nnyo ebisobola okukyusa smell mu mukyala bw'oba oli mu period oba owunyanga meto ng'ekyuma bw'oba ng'oli mu period because blood era bw'oba ovaamu omusaayi omukyala mu period nga nagwo gukyuma ekivundu that blood is rotten it is a sign there is something wrong in your system you might be having endometritis okitegeera kati gw'omukyala buvunaanyizibwa abo naawe omwami nze omwami sigenda bikkirize omukyala tomugamba mugambe because mukyala wo mpozi ng'olina omukyala omulala but ono omuntu mukyala naye okubanga mbadde ntambula ne mukyala wange ebbanga lyonna nga tawunya of a sudden n'atandika n'awunya omanya alwadde gwe agobeera tonyiiga bunyiiza ate aba teyayenze asobola okuba nga yafunye bacterial vaginosis olwaki ayinza obba n'aba nga yeesokoola addira obugalo n'abuteekayo eyo n'ayitawo imbalance in the pH doki oyinza n'obba gwe omwami gwe kennyini gwamulwazizza oddira olulimi lwo n'oluteekayo wansi mu vagina kibi nnyo olulimi luyonjo kingene waliyo candida albicans mu kamwa yesebo nagamba musawo ebintu bibeeko bisomese bulungi totujja ku nnono si nnono eno nnono y'abazungu tradition kuno buwangwa mulimu abamu nga teguggwa kati gemu tejja kuggwa temujja kuva wange nze nja baleka naye buli dakiika tukomyewo musawo infection etuli bubi musawo tukomyewo era discharge olulimi luleeta infection wansi because when you're targeting these diseases ng'omusawo ng'ojjanjaba you must aim at making sure the normal bacteria has come back. Okay. So you do a high vaginal wash. High vaginal wash, you go deeper and wash that vagina to give it a chance to bring back the new what? The new bacteria.
omusajja yagamba mukazi nga mpulira naga ngenda bakuba olupiira era lubanga lupiira ndagenda bakuba kati olupiira olwo munazaayo eddagala erigenda okuyambako the normal florals to come back and the normal pH of the vagina to come back. Vagina eddemu okwerwanira ki ng'ogyeko kuba olupiira muyina eddagala erijjanjaba okuwunya kuno. Yes, depending on what has caused it. If it is trichomoniasis, you give good drugs omuntu n'asobola. Nteera wano ennamba ya Wandegeya Imaging. So ya leero gigumire naye bw'oba ogiraba giraba ennyo ng'otadde obuntu mu matu bakulabe ng'oseka busesi beebuuze kiki ekikutta. Ennamba ya Wandegeya Imaging Center eri 0705 kakambawo ennamba ya Wandegeya 25 1459 eyo ya musawo Aida. Waliwo ababonaabona n'essimu yange kwegamba nga bagikoowa naye okuba eno waliwo akasawo ke nalabyawo ku Wandegeya Imaging Center ate kabeera ku reception. nyinza okujja nga siri mulwadde. Abaclient be bagamba kali akano katunulako n'olwala. Baclient bagamba receptionist wa musawo oyo musawo omukyala mulungi receptionist mukoowu kale abadde myaka kano ke wakaleeta kano kayinza okuntwala mu sikaani. nengamba ennamba y'eddwaliro eri 0753 29 bw'owanti noyinza ogifiirako eno ng'egyembeera bize nnyo naye abantu bajjukizeeko nti woba onajja ku Wandegeya Imaging okeera because by musanvu bwete tukya receiving abalwadde. Tukwerekereza bwerekereza naye nga tukitegedde nti okuwunya kiyinza obutabeera kikolwa kya bwenzi naye n'obwenzi buleeta okuwunya. Obwenzi sexually transmitted diseases just lwakuba tukomye wano naye ekyo bakimanyi nti obuwuka era butambulira mu sex okwegatta these infections naye twagadde twogere ebintu bya bulijjo era oba oyagala okubeera nga obubala ebintu bino weewale practices embi beera ng'onywa amazzi beera ng'oli mukyala eyeefaako. Actually me personally ne mama amaze okuzaala I go and do that wash. My sister it is a medical procedure y'okwozaayo wansi n'obeera nga eva simero eva discharge. Lwakuba Katonda yabatutondera nga tulina kyabbakolera era okubeera n'abantu ab'okukuba olupiira. Anina olupiira olukuba okusobola okuuma system nga ki nga nennungi because the pride y'omukyala kwe kubeera ng'olabika bulungi 1 owunya bulungi 2 nga ne sex era atambula bulungi nga n'omwami we atambula n'agamba nzirayo. Pride y'omwami kuba na ssente. Pride y'omwami kuba n'amaanyi g'ekisajja. Kuba na ssente. N'amaanyi g'ekisajja. Abaana bagalina naye nga tewali mutaka. Nedda mukwana mutaka ye talina ntondo kasitaagira ng'aleeta. Mubeere bulungi mweraba. Kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka site mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti